bwe guba mupiira eryemu ku 0 nina essanyu nti kooti ewuliriza okwemulugunya kwaffe ate neewuliriza n'okuba nti bannaffe betwazze okuleeta wano olw'obubbi bw'obululu babadde bataddewo embeera nti kooti gye twazzeemu nkyamu naye mu nsalawo y'omulamuzi akirambise bulungi nti obuyinza obuwuliriza ensonga z'ekalungu ya buyina era ne fayiro ekwatagana ne kooti zonna ez'ekalungu ziri wano era gwe baazikwasa wiikisi 2 eziyise kakati bannaffe babadde batandise okwekwata ku bisubi naye nabyo bikutuse saawa 8 tugenda kuddayo ate mu second round tubakube eggoolo endala bannakalungu basuubiza buwanguzi bano be naleese bannamateeka abange si balooya ba bulijjo naleese basomesa era nkakasa we tunaamalira bajja kuba bali bannaffe be baleese bayigidde ku Mr. Ambrose ebintu bingi ne ttiimu yange amakyago olwaleero yadde nga tumaze okutuuka mu biseera ebyamalira g'ekyemisana twakedde mu kooti nga tuli beeteefuteefu okugenda mu maaso okusaba kooti ekkirize okusaba kwa mwami Ismail Ssemakula eyali yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Kalungu West Constituency okubanga kooti ekkiriza addemu obululu obwo bwali bukoleddwako obwabalirwa returning officer buddemu balirwe naye bwe tutuuse mu kooti ne tusanga okusoomoozebwa nti bannaffe abali ku ludda luli oluvunaanibwa omuli Electoral Commission ffe gye tulowooza nti yalimu omulimu gwayo okuddamu okubala obulu kubanga enjawulo yali wakati wa mwami Ssemakula ne mwami Honorable Sewungu yali abulu 46 obwo mu mateeka buba buliko obukakati nti returning officer yali alina okuddamu okubala obulu nga tetumaze na kujja mu kooti naye bwe tutuuse mu kooti olwaleero ne bagezaako okubanga bagamba kooti nti terina buyinza buwulira nsonga eyo olw'ensonga nti mu mwaka gwa 2024 waliwo enteekateeka Chief Justice gye yakola ne Minister avunaanyizibwa Justice nga bateekawo kooti empya ku ludda lw'e Kalungu mu district yaayo kimanyiddwa lunaye buli muntu akimanyi nti yadde etteeka lyakolebwa instrument yakolebwa nga bakolayo kooti ey'e Kalungu naye kooti eyo teriiyo tewaliyo registrar ya Chief Magistrates Court tewaliyo Chief Magistrates Kalungu teggulibwangawo era teriiyo okwemulugunya kwawe kubadde kugamba nti bafunye omuwaatwa bo gwe balowooza nti zawe balina okuyitira nti olw'okuba tewannaba kubeerawo Chief Magistrates Court ekolebwa e Kalungu n'olwekyo mwami Ssemakula addeyo agende yeebake bwebasi agane kujja mu kooti sofa nga twali tulowooza nti mu ntaputa y'amateeka bwe bateekawo kooti empya kooti eri ebadde erina obuyinza olubereberye bwe batennabanga ngeno empya tennaba kutandika kukola kooti enkadde esigala erina obuyinza obwo obugenda mu maaso ng'ewulira ensonga ezo era okwekubadde okuwakanya kwaffe ekirungi omulamuzi akkiriziganyiza naffe naye n'alambika bulungi e Kalungu tewaliyo Chief Magistrates Court tekolebwangayo tewaliyo registry yaayo n'olwekyo tumutasobolagana n'ateekayo omusango mu ntaputa y'amateeka kooti eno ey'e Masaka ebbanga lyonna ebadde etwala district y'e Kalungu erina obuyinza era erina obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso ng'ewuliza ensonga zonna ezitayimiridde buyimiri ku zino zokka ez'ebyokulonda so n'olwekyo omulamuzi oluvannyuma lw'okukkiriziganya naffe okwemulugunya kwabali kubadde bataddemu akugaanye mu ekyo no tuli basanyufu kubanga ddala kituufu omulamuzi amateeka agatunuulidde mu bwesimbu bwago kubanga n'ensonga nayo gye balese tebaddeemu gumba n'akamu katugenda kulinda ku ssaawa 8 tuddeyo mu kooti ate twanje ensonga zaffe lwaki tulowooza nti kiri mu mateeka era kyekiriwo kyokka ekyetaagisa okubanga kooti eragira nti tuddemu tuwala akalulu ako Ambrose Tebyasa mwami Sekanjako Abeka ne mwami Waswa Joseph tuyimiriddewo ku lw'abantu b'e Kalungu balowooza nti bamuyira obululu bungi bukyali mu box omwe zitannaba kubalwa mwami Ssemakula Ismail